Okuva ya kizula nti ebirimu amakulu temubiwulira temubyagalira temubitegeera omukulu liri puzzle bwati nkudya gibawesa maanyi era nga bwolengera ku stage omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi babula kuzijja mu ng'ambe engoye naye nga Saudi Arabia bo bamutute tinka n'obucupa nga nasobodde okuba nga ate nkutegeeza ndoza bagambye we don't entertain such oba kyekyakubiza liri puzzle abali Saudi mutubulire liri puzzle mwakubye waakyo obucupa anyways omulungi omwagala kubanga teho tumbode ku PJ the news anka kasubire nti oli malidadi sana wonna wosinzide Prince official mkwano e Canada wonkulamusizaako manyi nti otumbudde embozi gye twasembyeyo nayo kubanga tetuwunzika eyo omukyala manyiddwa nga Fred Nakazwe oluvannyuma lw'ekifaananyi kino kubanga tekitrendinga bwe batino bajjayo omukulu manyiddwa nga Patrick Mukasa nga bagamba mbu ye taata w'omwana mbu era amufaanana naye nga n'omukulu manyiddwa nga Muhoozi Kene Rugaba a certain group of people era still bagenze maaso kubanga ate nabo bamusongamu olunenga bagamba mbu emimwa gino okusingira ddala gya Muhoozi mbu era amaanyi galina amangi okwogera byogera ku mikutu migatta abantu agajja wa Muhoozi nyogira nti Muhoozi ono sigo basosa kubanga ate bamulikingako omukyala manyiddwa nga Juliana Kanyomozi nga bagamba mbu ye taata w'omwana wabula nga Jenna avayo n'aclearinga naga nti bannange nze ne Muhoozi simusisinkananga physically okitegeera naye nga kyentegedde nti ekifaananyi kino omwana ono si ye wa Farida era omwana ono wenjogera ayinza okubanga kati mukulu kubanga ekifaananyi kino kyapostingibwa mu mwaka gwa 2019 okusinza ku mawulire genfuna si kipya kya jjo okitegeera lwakuba nti abantu bakimanyi nti Farida ayina omwana essaawa eno ate ngera bakimanyi nti omwana kakati yandibanga ali mu bbanga bweriti kwe kubanga bakonkludinga nti yono naye ng'ekifaananyi kino kikoleko gwe okunoonyereza okukolabe yakipostinga mu mwaka gwa 2019 okusinza ku information nga banjikoze ki bwe njifunye si ye mwana wane wa Fade nenga mbyonna saagala weerabire nti yasa gye twawunzika wiiki omukyala Bulila yasala keke oluvannyuma lwanga ate awezza emyaka 5 egy'obukulu egy'obuto kyonna kye kiri awo wabula nga omukyala ono yagenda maaso kubanga ate amaking a wish era nga wish ye bweri. Hello mama, you're very smart. Hey mama, happy birthday. Thank you, mommy. What's your wish this birthday? My wish is to take care of Maktoum. Oh my God. And to treat him. And to do what? And to treat him. To treat him. Because you're gonna be a nurse. I almost forgot. Congratulations. Thank Uncle Hassan for our dress. Thank you, Uncle Hassan, for my dress. Yes, and your hair. And my hair. Okay, you love it? You're very smart. You're now the big girl that I want you to be. The real nurse. Okay? Kali mama, congratulations. Happy birthday. Aworatuka gamba nti aboluganda ng'otulabira munange omukyala manyiddwa nga Zahara Toto munange nga season ey'okubiri ya Kampala Cream nga ng'etandika omukyala ono yatuziza banne mu season yene yatandise n'abagamba nti okukyalira ensiko ye nga ye kwamuyambako okubanga ate azaala mangu jjukira nti basenga bangi bazze batugamba ebintu eby'enjawulo okitegeera nti omukyala yeetaaga enzigi wali wonna muli bantu bakulu mwabitegedde dda naye Zahara Toto yategezeza nti ekintu ekyo kyamuyambira ddala mu kuzaala era ye omwana yayitawo buyisi cwe oba abaana bayitawo buyisi cwe nga bali wali okitegeera naye nga ye etanya yageze maaso kuba gate amutegeeza nti munange ensomesa kubanga nze nekisokera ddala ensiko saagikyalira sibitegeerako ddala simanyi na biki kyebikola wabula nga bo ba social media inlos abasinga bafudde bufinseko nga baga nti naye bannaye Zahara olimpa since when ebintu ebyo byali biyambyeko mu kuzaala jjukira nti ebyo bimu ku bigambo basenga bibakozesanga okusobola okusikiriza abaana ab'obuwala okukyalira ensiko okusingira ddala mu buwangwa bwa Buganda okitegeera naye nga buli omu abinako ntegeera ye gw'omanyi omugaso gwabyo naye nga Zahara Toto yatugambye nti biyamba mu kuzaala omwana takola ki takukaluubiriza kusindika dakiika 2 oba 2 nga gwe wali ku ttaka so ekyo tekikusindiikiriza mukwano gwa mpuliriza ate n'okomya eri ku bigere olw'okuba ng'oyagala omwana akole ki ayitewo bisi jjukira nti n'ababirina bangi babalongoosa
Pozi chenera video kubanga ate kugamba nti akalero nkavudde mabega ebyandisembye ate byensoseza ku mulundi guno following abantegera obulungi ya wewawa nzize ku bikyala manyitwa nga Shiba Karungi ono no yagudde mu mbi eza poso omukyalo no tumumanyinga feminist iranga ye yagambanga abasajja this abasajja that abakyala this mubijjukira bamubitegera ddala bulungi kakati no oluvanyuma lw'okuwulira nti omukyalo no ali lubuto Apostle Jonah Nalebo yavudde nagenda maso kubanga ate agamba nti bulijjo oli wano ogenda maso kubanga otegeeza ensinga bw'oli feminist era gw'oli independent naye ky'olina omumanya nti Mukama Katonda yakola ekigambo kwegatta oba kwegadanga nti kyekintu ekyo kyasinza okubeera ekinyuvu era ekivaamu abaana ate era ebirabo erifa abantu naye nti bukwano obadde ngano ku mikutu migatta abantu ng'omisiridinga abakyala nga toyagala baagale basajja okitegeera abamu bagenze n'embisiyaga bakoera ddala kigambo basajja abamu basalawo okufuna zino ziki ozitegedde ezo zibatera okulangira Shiba zikyukamba Carrot twala tugende n'agamba nti kyekimu ekikutuuseeko kye kyatuuka ku mukulu amanyiddwa nga James Onena yagenda maaso okubanga ate amisiridinga abantu okumala emyaka n'emyaka naddala abasajja obutawasa bakazi naye ate era gye kyaggwera ku myaka 5 yamaliriza akoze ki afunye omwana kino kikyagezako kubanga ate ategeeza Apostle nti beera mwegendereza eri abefuula ba motivational speakers eri obulamu bwammwe agenda kwogera ekintu akugamba ekintu naye nga in real life yesi kyakola yakola birala kakati Shiba ali lubuto essaawa yonna asuubira kuzaala naye nga ate yali akulaga nti ye muntu omu tayagalira ddala kitonde kiki kisajja kati wabanga yafunye olubuto lwavudde mu kyukaba lwavudde mu Carrot oye mukulu amanyiddwa nga Apostle munnanga ate ye Susan Makula ne bujingo we oluvanyuma lw'okutulaga nti they are happily married mu bufumbo bwabwe era nga bagenda maaso kubanga ate enjoying each and every moment of theirs munnange jukira bavudde okutuprovinga nti ebibadde mu ngambo bifu awo ne wavudde ba social media in-laws omu ye yatandise nakola commenting agamba nti kino kyennyini bujingo kyakoze yali akikozeeko emyaka egiwerako ddala emabega bwe nali nkyasabira mu kyaki ye Pastor Martin Sempa yatandika olugambo nti omukulu bujingo ayenda era alina omukyala gwe bayita Makula era bujingo ayenda ku mukyala we Teddy Naluswa kakati mnaye twali tuli awo mu kyaki bujingo yajja ne Teddy n'amatiza ensi nti ye tasobola kwenda era ekintu ekyo tasobola nakukikola tasobola kwenda ku mukazi we n'eddakiika n'emu era talikikola bwe batyo ne bagenda maaso kubanga abekuba muhabbatina ne bazina ne bakakasa ensinga bujingo bwatali mwenzi nti kakati ate bwe bakizzeemu ne Susan Makula nakola ekintu kyekimu ng'olugambo lumaze osasana nti bujingo alina enswa gy'alyako ebbali eyo nzijjukidde moment eyo era agamba nti bujingo mulabe edduka wennyini awo ba social media in-laws bangi bagenze wansi wa comment ne bagamba nti bannange kyogereko nange naliyo mu kyaki wabula bujingo yeekaza bannange history repeats itself bannange omusajja ono yeekaza mumufunze balinga abagamba nti bino byakoze ebyokwefuula mbu ayagala nnyo Makula essaawa eno kyandiba ekituufu nga side chick gyali kubanga ne ku Teddy nga ebyamakula bivudde kyekimu kye yakola najja n'akakasa ensi nti tali mu bwenze pozi n'ekirala kyempadde nerabidde omukyalo n'ategeezezza nti yabakaabya amaziga era nga munne bawuli abali emotional n'agamba n'ogamba nti Pastor Martin Sempa ayagala kola ki kubaawula okiwulidde yes obugagga rasa tabangako omugagga wenjogera yazedda mu mbeera ze ez'obugagga njukira omukulu ono yatulajaniranga bwaweddemu katwasembye okumulaba ng'emmotoka alina kanamba kakati essaawa eno ali mu bibuga byaki by'abawarabu yeetiribosa weewaawo teekomyawo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alajanira bassebo ku mikutu migatta abantu n'abagamba nti bassebo mugambe ku bakazi bammwe bave mu box yange gasiya mbu tewali gwe bagenda kubba wano mbu message ziwerera ddala nga 10+ bonna bamuliko olwako bategedde rasa yazzeemu ofuna akasente oba rasa tayavuwalangako bapanze layini balinga miki miyembe baagala kubanga munange bakola ki bategula rasa bagambye mu bagambe bave mu box ye bana raiso bonna bali eyo batukunda bali bali kwetega rasa so munange boyfriend woli kubako ku mukyala wabeere nga ava mu box ya rasa
Yomchela manyidwanga Sofina Nsongo yaswati naye yabaddeko ku telefina emonga chaziddwa kwa wenyini we yasinzidde n'agamba nti awulira mu ly'eddoboozi ly'abafanzi bamugamba mbo baagala concert ne bagamba guno omwaka concert za kubatta bw'atyo bwe yategeezezza mbu era ali mu kukirowoozaako awulira eddoboozi ly'abafanzi likola ki limuvugira muli bamusaba ki bamusaba concert so mbu abateekerateekera si ye yekka mwana muleza manyidwanga Fresh Kid naye agamba nti ali mu kulowooza ku concert ya mwe jukira nti omwaka guno agenda kututulira ekibiina ekyomusanvu era ng'ebya music abadde yabikola ki yabiwumulamuko so kaakati ndowooza wanaaba bamaliriza ebibuuzo oba naaba tannamaliza naye nga kyentegedde kyekyo mbu naye ali mu balowoozaako abaweka concert bwe tudda ku concert gye twaka concludinga just of recent ey'omukyala manyiddwanga Irene Namubero jukira nti munange 10 terisobola kusiima omu ate terisobola kukyawa omu bangi bavuddeko kubanga tebogera ebirungi ebyerere ku concert eno yabadde class above omukyala munange amanyi bwe yekwata amanyi okuyimba ererere byonna ebyo naye omukulu amanyidwanga Bajjo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate asiga concert yakasa nga bwetanyumya omukyala talina vibe era ng'agamba nti eyawasha eno vibe yali omu yekka omukyala amanyidwanga Azawi ye yekka yakuba ekintu house nekola kino ekyankalana okuggyako nti Irene yayinamu abawagizi babamutegeera such that bawa gundi audience vibe okiwulira oba yajja nabo oba yabajjawa naye nga bwe yagiranga bwati ne basituka ne baleekana naye nga ye music we naye mwennyini ng'omuyimbi ku stage vibe yali 0 out of 100 naga nti Chosen Becky yagezaako okuwa vibe era bwatyo yagezaako okuprovinga nti even short people oba pygmies can also do what can also sing era balina talanta ebigambo bya mukuramanyiddwanga Bajjo wenyini awo omukyalo no Chosen Becky akyali shocked olw'omukwano Irene Nambirugu yamulaze ndowooza bambi yabadde tagusuubira omukyalo no jukira nti yatutegeeza nti ayagala nnyo ennyimba za Chosen Becky era ayina talenti okiwulira era faani we kakati no Chosen Becky yatugambye nti baafunyemu akaseera akasufu omukyalo no yambulidde ebintu bingi about music bye yabadde tamanyi era nga yatutegeezezza nti kakati mulinde kyaleetagagerako masavu ate nga gababula gano gerera kuba tegokyabula nga gababula bw'atyo bwe yatutegeezezza mu buwichi budde afumbe sawa yona agenda kubanga ate afulumya nga agassemu ku magezi Irene gakoze ki gamwadde omukulu amanyidwanga Hajaru Nambiru jukira nti naye concert ye eyengedde era nga rehearsal zafuuse rehearsal wenyini akusalena naye wajja kubanga ate abeera naye nga ku gyenvuddewe naye yazza atunyumizaako n'ategeeza nga bwe yasitulanga emizindalo eyo mu bandi y'aba Mesach nga etanatandika kuyimba nga ba Mesach bamusookayo dda naye nga awulira abeegomba okiwulidde ekyavaamu awo mpolampola n'atandika picking interest okuwandika obuyimba yagendolanga ekintu kikola ki kikwatayo kaboom munnanga mukulu amanyidwanga Mesach abamu ku banna NUP bageze maaso kubanga tebamuyisaamu eggaali jukira byatandika luli Mesach nga amaze okukuba akayimba kaani kakabaka okiwulira nga akakubye kabaka akomyewo n'amulaga omuhabbatina ne beemulugunya nti bulijjo kabaka taliiwo nga tusitula eddoboozi nga tositula ate omaze kulaba akomyewo kati ate okuba oluyimba olage nti oyagala nnyo nabi batusaako ebyo nakakati nno munange mukulu amanyiddwanga Kabaya yayambalidde Mesach n'amulangira byesigenda kwogera saaga akuntekako matu ga mbuzi kundi sango ngenda bbawe ebyakabaya naye nga sinababbi bawa bategeeza nti Sheikh Ashraf mukwano wali nnyo kubanga ate akusomera Edwa kwata bukwase namba ya simu mugenti mine Sheikh nzo mulimu gunonyereze ebbanga gubuze ojja kulaba nti bwana amalo kusomera ogenda gufuna mugambe nti Sheikh nze mine business najigulawo njikola naye sente siziraba ne rent bantwala munanga ajja kusomera edduwetereza ki etereze emirimu gyo kimi kibere magida sana gwe jiko pawo omukubire kankutuseko kabayangagira maso kwanga te ayambale mukuru abanyidwanga Mesach ssemakula ate oluvannyuma tweyongereyo buli olucha ku macha bumajagali bweyongera okuba obungi oba okyali awo nga n'akalala kavaayo gundi gwe Mesach ssemakula nange kati gwe tubadde twakusonyiwa nga tukulese kati naawe wasiriwadde ate oyasama sebo oyagala tusuula ku jirikiti otuyite manju ffe batufuula ababi ndi tubadde tuvumaganya Buganda tuvuma Katikkiro gwe mubadde mumanjali gwobadde manjali kasiri walambuka imbye n'oluyimba Mesach kankuyambeko mangu ekyakulema okwogera banno kye balangirira Mesach langirira nga Didi bwe yalangirira ng'omugenzi Fire bwe yalangirira ng'abazannyi ba Katemba bwe balangiridde ebibaliko
ne katisi yalangirira mwemba tendo obuzira Mesach olika mutima mubi lekeraawo ojja kutambuza endwadde naawe vaayo olangirire kati engeri gye wayimbidde n'ebeena akayimba ate nga beene yakola ku nsonga ezo yazinamu omukono kijja kukuyamba omuli kumpi ojja kufuna eddagala ate wali adda ssente kizimbe kyo kiri wano lumu ngaana kiri mbuwumbi nga buna wano ku ssente malodi oli neiba wange gwe nkumanyi bulungi Lema Namakula Kenzo yakugoba yabuuka yakutunuulira nga kyoyinako ekirungi bunnya mu matama akabina lubaawo ogula obubina kasiri wala buvaayo butumanyira mwage lutalo lwa bayimbye mmwe abamaanyi ew'omukulu oli mumutu temugenda tumanyira mmwe tubaleke temugenda kutumanyira ekyo tekiriyo nekali aye tetulina gwe tutya twabagamba n'olaba kali akakawoza namba 1 East Africa katunulanga embwa etaliya konna kakovu gundi gwe Kalamaji yali atunda buddadizi yali atunda buddadizi musajja wattu neera ne mwagala n'akawalake ne kamuviirako ebizibu mugenda mumanyira abantu mujja kutuwulira mmwe teteri kubasonyiwa mmwe paka kulaba nga bonna bugudde flat wansi Bo abazadde abagagga bayongedde okubaga ate balumya abazadde abatayinamu abatanda bakuziweza oluvannyuma lw'abaana okubanga kati munnage trip bagendamu zi Dubai bali nyamanyonyi wenjogera yo Uganda Matters Namugongo Secondary School yagenze Damaso okubanga ate tulaga trip ezenjawulo omwaka guno abaana zibagenda okubanga ate bagendako batulaze nti Nairobi Arusha Dar es Salaam Zanzibar bajja kusasula kakadde kamu n'emitwalo 7 awo kumpi okitegera Nairobi Mombasa Malindi bajja kwanga basasula kakadde kamu mitala 25 nibatulaga nti wano Egypt Cairo bajja kusasulira mu $1 1,630 funa calculator mukwano balemu awo kubanga $1 eyinza okubeera ku 3,600 oba 3,700 okitegeera bali mbukadde eyo buna 5 Dubai Abu Dhabi bagenda sasula $1,700 mwe $5 okiwulidde bagenda kugendako Italy ne Roma Vatican eyo simanya bikoze bitya eyo bakusasula $2,900 uwi mwatano mama nyabo kuge kwata kalichireta obale nina baganda bange abana bamanyi okubakola mu fanzi nti kakati wano kadama natero okubuza mbu how much mukwano wano bogena kola emyaka bobanga oli ku katugeze oli ku 10 olwe Dubai oba oli Saudi Arabia obojja kola emyaka jonga lozeena omwana ono we10 billion okusobola okubanga atomukwasaganya Jesus Christ anyways bwekite bwekiyimiridde abaana bintu batwe babitwala kati omukyala amanyiddwa nga Shera Gashumba yagambye yavuddeyo natulaga ku maama we naga nti oye maama wange banji mubeera wano mbuuza ye maama wa Shera yalagawa maama wa Shera abakyatavaayoko kakati no yamutulaze yoyo maama omulungi oluvannyuma lwa social media indoze kwenga tebambako eriiso bagambye nti wamma Gashumba ne bwe yalwawo bwaluddewo okuwasa ne bwe fumbitikidde yo nga asirikidde abanji bamukazaako yakasabbuuni nti omukyala wa maddala yalimbooko naye nga nkutegeeza nti ye ng'omukulu Frank Gashumba nga atuvudde ku byembooko y'omukyala we ex yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako ku by'obufuzi bw'ati bwe yagenze maaso okubanga abyogerako bwe babeera nga bano abaana beekalakasiza balina babateekamu ssente basindise emmoloka erwedde ebadde stack bano abayambi ba pulezidenti bamulimba nti bano abeekalakaasa babateekamu ssente ne bwe kiba nga babateekamu ssente basindika message sina message emmoloka bwe getinga stack mu mugga abavubuka bajja kugisindika olwedde ng'ebadde ku lugendo lwayo pulezidenti ekyogamba mbu bano abeekalakaasa babateekamu ssente no ekyokubiri abaana bawangudde nga 10 abakusoba mu 10 bali mu makomera bw'ogenda okwekalakaasa oba omanyi ogenda kusulawa oba omanyi ogenda kusula mu Serena bana abaana ku 10 bafunye 65 kubigendera byabo yes ekisooka the entire week fenna tubadde ku parliament amakubo gonna nga masibe okitegeera Pasco Walinzi okuvayo mu komere eyo nsonga ndala message the mere fact tuli ku radio kati tu discussing bawangudde n'ekyo ekyaddemu ekyenjawulo
bana abaana bonna abakwatiddwa tewabaddewo nti yavuddemu bino ghetto nti bavuddemu silimu zibayita ez'abayaaye no bana abaana bonna abamu balina masters balina doctorates abalala balina bachelors so there is a new generation y'abeekalakaasa. We all know it nti omukuramanyiddwa nga Tamale Mirundi Senior tali mu mbeera nnungi era ng'ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi amazeyoko akabanga yatuseeko ne mu intensive care unit naye nga waliwo blogger omu eyagenzeyo n'abeera ng'ate akola ki ajjayo amawulire n'amurecording ebifaananyi ne video bwe bityo ne biba ng'ate bisasanira ku mikutu migeta abantu kino nno tekyasanyusizza banjuye era nga ye ng'omwogezi omukulu aliwo essaawa eno wa family Tamale Mirundi Junior yavuddeyo bw'ati n'agenda maaso kubanga ate atabukira blogger yakoze ekintu ekyo. Amanya n'eddoboozi Tamale Mirundi Junior leero nzize nga siri musanyufu eri YouTube gwe bayita kankaka yazze ejjo mu ddwaliro okulaba taata wange mwami Tamale n'amukwata bu video n'amukwata n'ebifaananyi nga bulijjo bw'akola agenda akole ssente ne mukubira essimu ne mugamba kankaka togeza n'ota video kubafanya tukiriza bannamawulire muzeeyo waali kaakaka kisajja gwe oyagala nnyo ssente kaakaka ogwo omuze gw'okwagala ssente n'ojja nga mu ddwaliro n'okwata muzeeyi ng'ali bubi n'okwata daddi ng'ali ku kitanda n'ogenda n'oteekayo ebifaananyi bividiyo by'ofune ssente ffenna twakubidde essimu nga famire ne tugamba kaakaka togenda kukolera ssente bulwadde bwa muzeeyi kisajja gwe kaakaka fa ku taata wange oli kisajja kibi nnyo oli kirogo nnyo kankaka oyinza okukwata omuntu afaanana bw'atyo video ogenda okola ssente kankaka ng'obadde ojja mu ddwaliro togambye tutya kisajja gwe kankaka okulega kyekitwe kikulira ng'embizzi kankaka nja kuttira bwerere kankaka va ku taata wange kankaka mukoze nnyo ssente mu muzeeyi wange naye kati mumuleke omusajja yalwala oli eyo yogera ebintu ebitakwatagana gwayogerera famire kisiraane gwe gwayogerera famire gwayogerera famire chikuta video chigeze chistande ku YouTube kaka kankunoonya kaka kanja kukuba kaka kava ku taata wange n'abantu batayina kosta abantu batayina mu mutima gusaasira nojja n'okwata video ng'omusajja omulabira ddala mulwadde n'ositeka ku YouTube guli muntu wakula kikankaka otegeradde kisajja gwe ekijjo kyagala nnyo ssente kakaka wantama waliyagala nakuwadda ndi butwa kirabe oza tutubimanyi kakaka tetubanyi bakosa tetubanyi bakutuba banange mbegayiridde munyambe mungulira okusajja guno kukankaka weguli osobola okukwata vidiyo zo n'oziteekayo osobola okujja mu ddwaliro kyabadde kizikwata kyebbirira essimu kikube kankaka nkunoonya lekera okugera ku famire yaffe lekera okugera ku bulwadde bwa muzeeyi kuba toli musawo toli mwana we toli musawo toli mutabani we talina kyoli ku ye onoonya bunoonya ssente omusajja oyagala mulyamu ssente z'omukoze mutezikumala oyo omulinda afa kati era okola endala kakaka wadde manyi nti daddi afudde ozobbirira amasimu olese kikamera kyo kankaka nekukwatako kisajja gwe kyekitwe kikula embizi. Why don't you give people respect? Wali bulijjo okwata ebifaananyi nga daddi alwadde n'obiteekayo nga biswaza buswaza kuno bwe toganya ogenda mu ddwaliro era wazze n'obbirira essimu kankaka nkunoonya. Omukyala Claire Namarango ono yaliko Guild Vice President wa Kyambogo University munange yakwatiddwa lwakwekalakasa ku nsonga za buli bwanguzi wali eri ku Lubaga eyo kwekalakasa yakututte ku church ya Lubaga eyo nga gibasinzidde okubanga te bamukwata. Omukulu amanyiddwa nga Spaya Katunza munange yavuddeyo nga yeemulugunya ku nsonga yaki yabakwatibwa okubanga munange abasirikale babasodoma jjukira abamu we bavaayo bannyonnyola biki ebibaddeeyo era nga bategeeza nti abasirikale babakolako emize mibi egy'okubayita emmanju okitegeera mu bufunze they subject them to bisiyaga okitegedde naye ng'ate ye omwogezi wa poliisi gwe tulina omujja yavudde n'agenda maaso okubanga ate bino abyesambaganaga nti singa ddala kituufu biba bibaddewo lwaki be bakozeeko obulabe buno oba obulumbaganyi buno tebavaayo ne bawaaba eri poliisi okitegeera bagamba poliisi yeebibakola ate bajje bawaabe eri poliisi. Anyways ye bwatyo bwe yategeezeza nti bajje bawaabe eri abo bekikwatako. Police, we have not yet formally received any complainant.
the complainants complained to a university don called Spire. And Spire said, I have been told, Mbu, this is what is there. First and foremost, if we were to get any complaint of this nature, we would certainly not sit on it because it would be a violation of the rights of a suspect. 2, the suspects who came through our hands on the day it is alleged did not spend a night in custody. They came, and as they had been collected is the way they were taken to court. But we do not need to go into a quarrel over this. If there is anybody out there who says he was sodomized, come out and come and report to the police, because there is no other shortcut. We cannot deal with an anonymous victim. Amawulire go mayitirivu era nga ngenda kugatemako agamu ojja gasanga mu video yaffe enaddako. Nzikiriza mbere ngate nkusibula ne mukyala wa Sami oba Sam Okanya yasa yavuddeyo nagenda maaso okuba ngate ayogera ku kukwatibwa kwa ba gwe ngenda okuba ngate nkusibuza bubaka bwakatusubire nti bunatuuka gye bino okuba ngate bugenda wadde nga ye mwana munezi amanyiddwa nga Umar Kiseka yavuddeyo ng'agamba nti ebyokwatibwa kwa Sami kiwaani mbusita nti byonna biri awo naye nga jjukira bonna bali muki bonna bali mu struggle bamanyi okufunamu akadde ak'obutakiririza mu bannaabwe okitegera naye nga kyekyo ekiriwo okuweereza mbadde pijenga bulijjo ng'amba nti we bali kukurukuta with me from the beginning to the end atakumira mpera sigale ng'abankumidde bantu bange mbagala nnyo mweraba. Hi, this is Christine. I am the wife of Sam Okanya. I want to take this opportunity to thank you by giving me the opportunity to speak to the public at large today. It is July 29, 2024. I'm speaking on behalf of my husband, Sam Okanya, and I want to make this note brief and short about the happenings that transpired. On July 23, 2024, there were numerous groups of activists that carried out peaceful protests against the parliamentary corruption in the government of Uganda, during which our fellow human beings or protesters were unable to fulfill that purpose because they were ambushed by the so-called ISO and CMI, much less to say the police that has failed to lawfully protect its citizens. They were ambushed with the machineries. They were ambushed with, with strokes or with batons, and were beaten brutally and shoved into these police cars. Apparently, during that time, Sam Okanya lost his phone, he lost his personal items, and he lost his shoes as well. This is on public record, and there is nothing to be questioned about. However, while during the same time, he was taken to CPS in Kawempe, where there is a torture chamber. Okay, and since he was taken there, he was denied legal presentation within the 24-hour period to appear before the court. At the same time, he was denied legal presentation by his attorney until July 27, 2024. His attorney before that was allowed to see him, but he was allowed to talk to him. Sam was not allowed to talk to his family or anybody. Now, on July 27, when he met his attorney, the following discoveries were noted. He complained of having a right broken shoulder. He complained that he was single-handedly picked out among many, taken upstairs, illegally interrogated by the CMI and ISO operatives with intent to torture him and asking for his phones
asking for his passport, asking for who is supporting, funding him, things that are petty, you know, given the large, you know, the large government entity. And within that time, he reports that he was physically injured on the, you know, he was beaten on the head. He was beaten, his internal organs were a target of physical pain, and his abdomen was also targeted. So it's also reported that while they were beating him, they were targeting the internal organs in order to obscure physical marks of torture. Now it remains unseen. It remains unknown as to what method these terrorist operatives used to physically hurt his body organs. And he has chronic health issues that requires him to depend on medication treatment, as of now, which he is not receiving while under illegal detention at CPS in Kawempe. His health is further deteriorating, and it is unknown to what extent he's going to sustain survival when he's under this kind of like detention. It is also discovered that all of the freedom fighters are kept in one small cemented cell full of lice, full of bed bugs, and submerged with water. And these individuals are woken up at 3 a.m. Actually, they sleep standing. Can you imagine? Because they cannot sleep on the floor, all of them. So they are woken up at 3 a.m. and they have water all over the floor, and they are told to kick the water until it dries. Okay. All these operations are claimed to be order from above. The only question I'll ask, order from above, I wish you can go and be in those chambers and we'll see you kick water, and we'll see if we won't have a fall within one kick of water. I want to be specific that until today, Sam Okanya has not afforded legal presentation before the court. It has surpassed the legal time frame when he's supposed to appear before the court. Everything that is happening is illegal. The illegal house search without notifying the attorney was conducted. However, our attorney was able to go there ahead of time and be there before the terrorists appeared to search the home, and so he was able to physically witness the search. It does not mean that these people want to go back to search the same place and plant something like a gun or shells of bullets in order to incriminate Sam Okanya. So we have to be vigilant, we have to be forceful, and we have to demand for full justice of not only Sam Okanya, but all the freedom fighters that are undergoing, that have been denied justice by these so-called CMI-ISO terrorist operative that work for order above. Thank you for listening.